kyattalako ekyo kyetaagisiza ddala nnyo okusomesa ate era nga musomo guki mugaziyeemukko abantu bangi nnyo babuuza ttalaka siwulirayo batono nnyo ababuuza nti owaaye tukola ki tuwasa tutya bandisuuse ne babuuza kuwasa naye kuwangaala n'omukyala ne balyoka babuuza okumugoba naye gwe tonnaba namuwasa oyagala omugobe ebintu byatabuka dokita n'abatuwa abalaba akuwa amulamiriza musajja takulinnyako wano tetukugobanga okomangawo kwegamba bamutegekera okomawo nga tanayingira muntu kati ovola n'abawasa nabo betegekera talaka nga tebanawasa Allah tusaasire amiina singa nno tufunayo n'ebibuuzo kyowaye zaka yange nyina zaka njiwa ntya era njiwa luddawa naye kasokere tukyandika puroguramu eno sikiwulirangako oli ng'akibuuza mu Uganda temubangamu yatuuka kutoola zaka mwebali oba abagitoola bamanyi lumu twali mu ofiisi yange waliwo omukyalo omwo sijja kumwogera linnya waliwo omukyalo omu najja kati bwe yajja nga azze kubuuza kugamba ayagala kuwa zakaye agiwe luddawa era agiwaani era tumuwa akawunti ya zaka nti teweeruma lulimi wano wootuuse we watuufu zakati akawunti namba yiyo era nagenda n'asasula gyali eyo ate nga muwala muto si mukazi mukulu muwala muto akuze wano bamuzadde mulaba n'akula n'asoma n'amaliriza emisomo gye n'atandika bizinesi ze naye oyo ye yajja nga azze kubuuza bannange zaka giwe luddawa naye abo batono abo baki batono ddala abagagga nabo batono abagagga gye bali bangi gwe wamwe tebalima abalimi b'omuceere abalimi ba kasooli abalimi ba bijanjaalo bameka bwewawulidde nga bagamba nti zaka tugitoolewa oba tugitwale luddawa batono abalunzi gye bali nga yina embuzi 100 ziri awo 100 naye tamanyi ne bwe bajjamu zaka ye buli mwaka atunda butunzi era tabuuza nakubuuza waayi zaka mu mbuzi bagitoolamu batya okugjako abo Allah baba asaasire tulina zaka kambikomyawo abantu bayinza okulowooza nti tubadde tusomesa ku zaka naye tubadde omusomo gwaffe gubadde gwa kusaba Allah. Actually okusaba Allah kuli kwe tusomesezza not only kusabira bazadde oba bafu n'okusaba Allah by'oyagala tekiriiko tayimu yonna. Dokita nakyo kitereeze omuntu agenda n'agamba kangende waseka genda asabire dduwa nahayalinga seka okuva gy'ava ajja akola ki amusabire dduwa baseeka abo bwe batuuka wali mwana wattu oyinza okwesanga gw'omusasudde ajja asabe edduwa naye bw'atuuka wali n'asaba rabbi ghfirli
ay Allah nkusaba onsonyiwe Allahumma rzuqni ay Allah nkusaba ompe nga ye yesabira oba batamanye kye kitegeeza simanyi nange naye nga gwamusasudde sente zo ajja kusabire right ekyo kyuga nti Allahumma rzuquka biji Allahumma a'tihi Allahumma ka asaba birala nolwekyo kati gwe asaba tuula wansi kirungi nnyo naddala zokukako ekiro osaleyo eraako zo 2 bw'onoomaliriza yongerako 3 eza witiri bwe ziba nnyingi yongerako 1 eya witiri bw'omala okubeera ng'omaliriza tuula ku musaala gwo mu lugisu lwo mu lugwere mu luganda mu lusoga osabe byonna byoyagala obisabe wa Allah ay Allah nkusaba ompe kino nkusaba ompe kiri nkusaba ompe kiri nongosereza abaana bange longoosa nze kennyini bakyala bange abaana bange byesabire gwe kennyini obisobola bulungi era Allah akuwulira bulungi okusinga lw'onoddaawo nti ogenda kupangisa seeka akoleki akusabire bw'osanga seeka mugamba nti aya seeka nina ekizibu kyange nteeka mu dduwaazo ate eyo yedduwa esinga n'obulungi nze gye nkusabiranga gwe toliiwo waŋŋambye nti oyina ekizibu kyo nange bwe mba nga ndoopayo ebyange nenzijukira nti ayi Allah omuddu wo gundi yansabye nti kino na kino na kino na kino na kino ayi Allah omuddu wo oyo mulabe mutunuulire n'eriiso ki eryekisa mwanguyize muwe kino muwonye ebimulumya zensaba nga gwe toliiwo zezisinga n'obulungi nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bw'atyo yakola ki bwe yatusomesa nsanga waliwo munange yali azimba kakati muyayo omu amuleetera seeka namwanjula no seeka yaze kusaaza wano naye musomi wa dduwa mulungi naye neyeyanjula ndi musomi wa dduwa kwegamba nga profession ye kusoma dduwa ekitaliiyo kati nebuuza ono ezize Katonda yamuwa ashuware sente ezize zanukulwa oba kati nebuuza oba oli awo mulimu Katonda be yagamba nti kati dduwa z'abantu tezigaanibwa fonna edduwa tuzikola ki tuzisaba naye toyinza kuddaawo kweyogerako nti nze ndi musomi wa dduwa nze ndi okuggyako ng'olinamu akalala k'oyongeramu naye nga ddala kusaba kufukamira bufukamizi wa Allah yeerimbika mu dduwa okuyisaawo ebibye fenna Allah yatukakasa dda yeri aya gye nasookeddeko kyabaddu bange bwe baba bakubuuzizza ate teyagira nti baseeka bwe baba bakola ki bwe baba basabira wabillahi tawfiq tweyanzege omulizo omulungi kamange ekkiriza tube nga tufuna amasimu